Olunaku olwaleero Misa Kisemakula akiguddeko. Ebyampuuga byongedde okwonooneka. Ampuliriza kansala wa Nuupu Mukono akubiddwa mizibu ne bamwambula empale agenze Bukunya. Kaakati nno omukyala amanyiddwa nga Nabbosa eggulo nakkoledde akatambi ne nkunnyonnyola nti nno Joyce Baagala agenda kubeera e Masaka olunaku olw'eggulo, ate era nga Emitiyana omusajja amanyiddwa nga Uwaiswa omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform oba deputy spokesperson owa National Unity Platform nakugambye olunaku olw'eggulo nti agenda kukkirira e Masaka. Joyce Baagala n'abakyali wa bbaawo empuuga e Masaka ne nkugamba nti Emitiyana bagenda kulangirira Woman MP agenda okukwatya National Unity Platform flag. Kaakati neera nga bwe nakikunnyonnyodde eggulo era bwe kyabadde olunaku olw'eggulo, omukyala omupya agenda okubeera nga akikkirira Nuupu Emitiyana twamaze dde okubeera nga tumufuna, ogenda kubeera nga omulaba, ogenda kubeera nga omuwulira, ebigambo ogenda kubeera nga obitegeera olunaku olwaleero. Kaakati n'abantu bongedde okwekulumulula nga basala eddiiro nga bava mu NRM ng'ate bayingira Nuupu. Kaakati nno mpuuga ebigambo byongedde okumuddugalira. Eggulo yalowooza nti byakusaaga, kaakati yakunamye era bangi bamaze ne bamanya nti omusajja ono tagenda kuddamu kwegeraageranya ku President Kyagulanyi Ssentamu Tembo, era naye yennyini waali yasuze akaaba, yasiibye asinda, kubanga ku kye yalabye omuntu wakuwaliriza okulinnya kasita omenyeka ng'ogudde akuyita kaddu wa nnema. Kaakati nze ndi AK Master mabega wa muzindalo nga bulijjo embeera nyina okubeera nga njikuwanjulira osobola okubeera nga ogitegeera olunaku nga bwe tuluyiseemu nga bwe lugenze, amawulire obeere nga ogategeera gonna gonna mukwano gwange ampuliriza. Gwe tuulakkalira osobola okubeera nga otegeera olunaku bwe lugenze. Eggwanga erya ttake ampuliriza litandise okuyingiramu abasajja n'abakazi betwandiyise abatali ku mulamwa, abo abaagala okubeera nga bajja bannayuganda ku mulamwa, oba oliawo abatandise okubeera nga batandikiriza mpola okusimbayo emirandira. Ggwanga lya ttake abasajja bano aba General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero ampuliriza waliwo akafo ke babaddemu. Amawulire gano nagafuje nene njagala mmale okubeera nga ngakakasa, era bwe nayongera okugafuna mu details ngenda kubeera nga ngakuwa. Ono omwami omwitwa nga General Muhoozi yasindise ba representative bwe batyo nabo ne bakubayo kalaale akatono ennyo mu kibuga ekya Konya. Kaakati ngenda kubeera nga mbikubulya byonna bwe bigenze, naye ng'abaana eggwanga erya ttake tubeebaza nnyo abaaganye okubeera nga bagenda kakolo kano, abaaganye okubeera nga mukwano gwange bakuŋŋaana babasuubiza ebyokulya ebyokunywa, era bangi babatiisatiisisa n'okubeera nga babaloopa naddala babatalina mpapula nti bwe banaagaana okukolagana nabo bagenda kubawaabira mu immigration babadipotinge. Kati ogenda kubeera nga byonna biwulira. Nkugambye tulamala nze AK Master, enamba gyo ku screen ya WhatsApp namba giteekeko message nga message eyo yankyukakyuka oluyimba oba oluyimba olubanja kabaka oba ayagala business, naawe teekako obubaka bwo ng'oyagala business tukulangire ku AKTV tujja kubeera nga tukulangira. Katutandike bwe tuti mukwano gwange ampuliriza nakugamba nti ebya Uganda tulina kubeera nga tusooka kubeera nga twebeereramu. Ola n'obuwombeefu nkusaba video eno osooka ogimpere ekigalo bw'obanga oli mpya, nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno ogwa AKTV. Guno gwe mukutu gw'omuntu wa wansi, omukutu ogw'enkyukakyuka ogw'ensi yonna. Bannayuganda mwenna abatugoberera mwebale nnyo, mwebalire ddala, kye mukola kya ttendo nnyo. Ngenda kubeera nga mbatumira oba mwagala oba temwagala, kifuba ddembe. Siyinza kubeera nga sibeebaza olw'omulimu gwe mukola okutugoberera. Nange nasala okubeera nga mbaweereza misana kiro, buli akangwa mu kutu sikona nako nja kubeera nga nkabaweereza. Kaakati nno ntandise bwe nti n'obubaka buno nkusaba buwulize olwo tusimbule lumu. Wapakunkana yangu ogenda era akaboozi kendese ketaaga bano batudde wamu. Abavubuka bangi bempulira abawagira entalo mu bigambo olw'obutakkaanya obutono. Ffe abaali eruweero twalabako olutalo bwe lwajjaawo emabega era tetwagala ntalo zatunywa.
mwabamu mwalimbi bugalwa ekyabaawo temwamanya ntalo kyeki naye bannange entalo zatukosa mazima Obote yasindika abatemu bwe yakimanya nti waliwo abamuyekera yabalagira batte n'obuuka ab'embuto babeekebeza ebiso tebabanga bakwesa abayekera mu mbuto batwala b'amawano tetwagala ntalo zatunyiwa mu Uganda twagala ddembe leero y'emmoto eyandeese kaawonawo ntuuse nkuteereko tekwali kusaaga nsaba omanye olutalo lwatuga abantu ebintu by'abantu babinyaga mbu tukwese Museveni omuyekera zenga nalaba ennaku gye sinyumya muzeeyi nkusabye obe mukakamu muteese n'aba bakuvuganya ebyelibya byewale nkusaba abakuvuganya sibayekera kubanga ekituufu bannansi baweddembe lyabwe ssebo tetwagala ntalo nkulayirira mu Uganda twagala ddembe kuteesa wamu nakukkaanya entalo twakoowa twetaaga demokurasi tolemesa abantu bano nkusaba tufune eggwanga eriteredde dembe dembe kyetwagala dembe buli omu waali asaba ennyo Uganda ebe n'emirembe dembe dembe kyetwagala dembe buli omu waali asaba ennyo Uganda ebe n'emirembe litukwatako kubeera ozaalwanga olirina kiba kibi oli bwajja mu nsi yo akumaleko eddembe eryo abakunyazeeko ekisinga ssebo Bobi kyanoonya lyeddembe dembe n'obwenkanya lwaki nga kale omutulugunya tuwa eddembe lyaffe poliisi muliwo kukuuma mirembe sikumalako mirembe ku bantu mwekyo mbasabye mukyuseemu eddembe lyaffe ono tiyagasi gwe mutambuza ne basaalumanya tugenderamu mutuwe eddembe lyaffe abafuzi muli bakulu ekimala kibi nnyo bwe munenengana mbasabye mutulekere ku ddembe mutuwe eddembe lyaffe tetwagala tutulugunyanga Uganda yaffe ffenna tetulina butuuze walala nedda buno bwe butaka bwaffe naffe sirina butuuze walala nedda buno bwe butaka bwange nange Bobi talina butuuze walala Nambozi talina butuuze walala Zaki talina butuuze walala tuweddembe lyaffe ffe tulina butuuze walala wadde tugendako e Bulaaya buno bwe butaka bwaffe Uganda nkaabira ddembe lyange sinda lwa ddembe lyange kaaba lwa ddembe lyange tetulina butuuze walala buno bwe butaka bwaffe sirina butuuze walala buno bwe butaka bwaffe talina butuuze walala Nambozi talina butuuze walala Zaki talina butuuze walala akati ampuliriza webale kubeera ng'otambula ne AKTV nga sinaba kubeera nga nkwongerayo
mu nsasagge n'amawulire ekigudde ku Mesach Ssemakula ono alifa akirojja nakugambye nti Ssaabasajja Kabaka buli munnayuganda ojja kukirozaako mujja kukiwulira ofuuse kyesirikidde mu nsonga zino naye nga gw'omu abalina okubeera nga olumirirwa n'okubanja Ssaabasajja Kabaka mwenna mujja kiwulira mumaze okubeera nga mutegeera nti abantu b'ennakawa bonna nsalesala amaze okubeera nga ayita ekirango kimaze okubeera nga kifuluma mwenna mugenda kusendebwa anti Nema emaze okubeera nga erangirira ani ali emabega wa Nema lwaki babasenda abantu b'ennaggulu abantu b'ennakawa mwenna kinnawattaka mugenda kusendebwa oba mwagala oba temwagala akabi kagudde dda bulijjo tubagamba nti mujja kiwulira nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yagamba kakati yesaawa okubeera nga munnayuganda buli munnayuganda okiroozaako oba owagira NRM oba togiwagira kati yesaawa otegeere nti okufumba si kwota yesaawa entuufu munnange mukwano gwange mpuliriza njagala nsooke nkutwale emukono omale okubeera ng'omanya amawulire gano aga kansala waffe ali ku kaadi eya National Unity Platform ono ng'amayiddwa nga Fred Kingi kakati ono akiikirira abantu b'emukono Central ampuliriza olunaku lwabadde lwaggulo ono naye samudde meezi bw'atyo n'ayolekera e Masaka ku mukolo ogwa Mathias Mpuuga ow'ebitaano omukungu eyabba ebitaano kakati bannamukono olunaku olwaleero bavuddeyo ne bamunaabira maaso bamulumbye mu ofiisi ampuliriza ngenda kusooka nkuteremu akatambi kano kubanga bannanupu bangi nnyo abadde bagufudde omugano nga enswa nga bannayuganda babalonda babayisa mbuyisa maaso n'okulaga nti tebalina kye bali era nti bo abaalondebwa ate be baluwoleza abantu abaabalonda kakati omusajja ono Fred ampuliriza akiguddeko era ono afuuse example n'abeera nga afuuse saddaaka eri Mathias Mpuuga abaamulonda bennyini ampuliriza olunaku lubadde lwaliro ku makya ga leero bamusanze mu ofiisi mwennyini ne bamukwata amataayi ne bamwambula amakooti ne bamusikayo ne bamukasuka nga nenda mu gisi mufungize ne bamugamba ffe tuwaakulonda ffe twakuteeka mu ofiisi eyo ffe abagikugobyemu ffe abakukasuse ebweru genda otuwawaabire tetukulondangako kubeera nga owagira bikolwa byakko tetukulondangako kubeera nga owagira abakenuzi tetukulondangako kubeera nga owagira ababbi twakulonda ogoberere President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'ekibiina ekya National Unity Platform twagala otubuulire ku bakulembeze abali ku ntikko mu kibiina kya National Unity Platform ani gwe walabye ewa Mpuuga kakati watewe n'omu gwe walabyeyo wabadde okimyeyo maamawo ani kakati n'omusajja ono bambi ayogedde ng'ajugumira nga bambi yenalina akankanirira ng'ayagala nakukaaba n'agamba nze kakati nze banenkiikirira abantu ogenda mwerabirako ogenda muwulirirako ebigambo tebadde birungi ku saidi ye musajja wattu ntunudde ne mpulira nga musaasidde n'omusaasira kubanga baswazizza ono ne bamuswaza n'aswaluka omusajja omukulu kansala okutuuka okubeera nga bamukasuka ng'abakasuka omugugu kakati nno neegattaako tukkirire mu katambi kano nako kalabe ono kansala ali ku kaadi ya Nuupu ampuliriza gwe bakasuse bwe bati lwakugenda wa Mathias Mpuuga kakati ninza ab'Essembabule Beekabyayi naye yabaddeyo ab'Emateete Beekabyayi yabaddeyo simanye mugenda kumukolera kubanga mwamuwoninga n'abagamba nti mumpe wiiki neetonde kati wiiki ebadde tennaggwako omusajja ono n'agenda ku mukolo ogwa Mathias Mpuuga mbasaba nammwe mulabire ku b'emukono kye bakoze sooka olabe bino. Bannange kimbabireke fenna NUP webaale sobola okukola ekintu kifaanana bwe kiti omuntu nze ndionalebo kansila okutegeka okusaba ng'osabira eggwanga nze kimba nina okutegeka okusaba mu kitete kyenkiikirira
bwembanga ntegese okusaba mu kitete ne ŋŋamba nti gundi n'egundi mikwano gyange okuva eno mujje sabira kibiina osobola kugamba mbwate waliddemu ensolo kulanka bamutomera tukawampuuka oyo abantu abamu bajja mu NUP nga tebaze babigenderwa bya bukulembeze nga bukulembeze bwakituwanire ng'olutalo lwange siruteeka ku ba NUP bannange bano sisobola kukola lutalo lwonna oluteeka ku ba NUP munnange olutalo lwennyina lumu akuwana kulaba nga Museveni akamuntebe ate tusobole okulaba nga tufuna obukulembeze obw'enjawulo obwa NUP obwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Bino bano be baliko oba 2 3 abo bantu batono abantu 2 3 tebagenda kujja kucyankalanya kibiina kyaffe. Ekibiina kya NUP kirina obukulembeze obukulirwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Bano abantu 2 3 balina kye basobola kulaba. Ffe tumanyi gavumenti eno erina omuwendo gw'abantu. Ansala Fred Kiyimba yagudde mu mbi ez'abawagizi aba National Unity Platform. Ono nga kye baamutuma okubeera ng'akola yakivaako n'asalawo okubeera ng'akola bibye. Era ono alumiriza nti mpuuga ye yampise, mpuuga ye yampadde kaadi, abantu nga tebaagala kuwulira ampuliriza ne bamufulumya era nga bw'olabye. Kaakati nno bitandise. Tuwabagamba abakulembeze bonna nti kasa munatandika okubeera nga mulowooza nti mmwe mutegeerera ffe be twalonda tugenda kusitukiramu twekolengamu omulimu tubatereeze mu layini mumanye ekyokukola ekituufu kyeki. Kaakati abantu b'emukono bamaze okubeera nga batulagwako solidarity, era kaakati bano tebajja kuddamu kubeera nga yadde kansala n'omu atinattina oba akinigguza oba mukwano gwange baleeta obujanja okubeera nga balinnya mu kimu n'omusajja omubbi eyajja okubeera nga ekibiina kyaffe akiteekamu enziro. Kaakati ampuliriza nga bwe nakunyonyola olunaku olw'eggulo nti tubadde tugenda mu byampuuga e Masaka, wabula ng'emitiiyana abasajja bakola butasamuka butasamu oyo okubeera nga banoonya omukyala agenda okudda mu bigere ebya Joyce Baagala, omukyala akiikira abantu b'emitiiyana mu Kampala mu lukiiko lukulu olw'eggwanga. Kaakati nno nga bwe bwawungeredde era nga bwe nabadde nakutegeeza ku nsonga eno nti Joyce Baagala ali Masakana y'omutima gumutundugga kubanga naye yategedde nti ekigenda okubeera emitiiyana ng'avuddeyo kigenda kubeera kirala ddala. Kaakati era nga bwe byatambudde ampuliriza omukyala amanyiddwa nga Nabbosa ono ng'azannya Binnayuganda, mwenna mumanyi azannya nnyo ne ku Top TV omukyala Nabbosa oyo aseka. Kaakati amanyiddwa nga Prose ono yavuddeyo dda n'akakasa nti yagenda okubeera ng'akiikirira abantu b'emitiiyana nga Woman MP ampuliriza owa mwaka 2026. Wabula saagala ogambe nti kino kye kyenkomeredde nti ono Nuupu gweronze oba gwetaddewo kubanga tannaba kubeera nga aweebwa kaadi mu butongole nti yagenda okubeera nga atukiikirira oba akiikirira abantu b'emitiiyana nga omukibaka omukyala wa MP ow'emitiiyana. Kaakati nno naye ng'essaawa zino nga bwe nakunyonyodde eggulo nti omukulu amanyiddwa nga Deputy Spokesperson owa National Unity Platform amanyiddwa nga Fred amanyiddwa nga Uwaiswa Mufumbiro olunaku lw'eggulo yabitaddemu engatto nayolekera emitiiyana okubeera ng'ono alonda mu bantu abadde baliwo n'okubeera nga munnange basala entotto okubeera nga balonda agenda okuddira Joyce Baagala mu bigere. Kati omukyalo ono yamaze dde okubeera nga anekaanekana era njagala osooka omulabeko ne mu bigambo bye ng'akakasa ensi, wabula abantu bangi nnyo abazze nga boogera ng'ono naye mu maaso eyo ne beefuula kyanaku nnyo nti omusajja ono Maseya Simpuuga abantu bangi byabadde asuubira okubeera ku mukolo gwe nga kuliko ne bakyefuula batwakagabo bajimerwanga Bahajji Kazibu Bashiri, naye bano bonna mukwano gwange baamulabye kyamuli tewali n'omu yalinnyeeyo. Kaakati nno weesigenga abantu, weesiga mikwano gyo n'otankula entalo n'ofundikira ng'oluguddemu wekka. Abantu abakungu bonna abazaalwa e Masaka Erias Lukwago Bafranka Gashumba ono baamukubye kimooni mukolo yagubaddeko yekka. Kati njagala neegatteko tukkirire emitiiyana ew'omukyalo ono Nabbosa oba Prose owulye ku bigambo bye ng'akakasa nti yeewaddeyo okukiikira abantu b'emitiiyana nga Woman MP munnange ng'akakasa tagenda kutulyamu lukwe, wabula ono ye mwesobolera kubanga mumanyi maaso ku maaso ajja kumendegera waagezaako okwogereza ekirimi. Kaakati nno EKTV vidiyo nkusaba soko gimpere ekigalo katukkirire emitiiyana. Anyabo erinnya Mukisa Prosi abasinga mumanyi nga Nabbosa omuzannyi w'Ebinnayuganda. Ng'olunaku olwaleero nvuddeyo era nga neesowoddeyo okubanga nzija nkiikirire
ate Mityana yaffe nga representative w'abakyala women MP ku lw'obulumi bwa district ne ku lw'obulumi bw'ekibiina kyaffe ewakula ennume tewakula emu ngambye kanneesowoleyo ate nzije mpereze abantu baffe so bannamityana mbakoowola nsaba munjagale bannange mbasuubiza ndi mukyala mukozi nja kubaweereza mu bwetoowaze ne mu mazima munteekemu obwesige munzikiririzeemu era munnyanirize mbasuubiza sijja kubayiwa neeyanziza Abosawe, Abosawe, Nyanze Mukoza Tadeo, nze kansala wa district akiikirira eggombolola y'emaanyi. Mutongole nsaba okutegeeza bannamaanyi ne bannamityana district nti nze nga Mukoza Tadeo lunaku lwa leero nsazeewo okutambula ne Mukisa Prosi Nabosa ku kifo ky'obwa Women MP Mityana district. Naye ng'ekyo nkisazeewo biyingi nti mwana munnamaanyi tukuze naye nsomye naye mbadde naye mu bintu bingi ate n'ekirala ng'ayina buli kisaanyizo kyonna ekimusobozesa okubeera omubaka. Wabula kino nsaba nkitereeze nti Mukisa Prosi singa abadde agenda busujju nga MP mbadde sobola kutambula naye kagenze kuba Women MP awo tujja kutambula ffenna olw'ensonga nti nno tewali kinziyiza ate ndaba ng'engatto azisobolera ddala. Teri kulanga basebo ne banyama mufune endagamuntu mwebereremu kati bangi bagenda kwebuuza biggwogirina mufune endagamuntu mulonde Honorable Nabosa omukyalo oyo ye Prosi kakati amaze okubeera nga ayanjulwa era essaawa zino atandise okubeera nga atalaaga Mityana yenna okubeera nga munnange amatiza abantu nti yazze kubeera nga abakiikirira oba mwagala oba temwagala kakati oyo Joyce baagala ebyo byawedde dda. Omusajja maido nga Hajiru Byakisiki ono amaze emyaka n'ebisiibo mu kibiina kya NRM era nga mobilizer ku ground nga mukwano gwange Ntawenjeza Kalulu asula ntebe kakati nno lunaku olwaleero gye bugenza okubeera nga buwungerera ono nga naye yamaze dda okubeera nga asala eddiiro ne yeegatta ku National Unity Platform mu lujjudde emisana nga tewali muntu n'omu amukase. Omusajja ono ayogedde ebigambo bingi nnyo ku NRM n'agamba nti yejjusa ebbanga lyonna lyamaze nga ali mu NRM era n'asaba abantu bamusonyiwe kubanga ono yabadde asinga okubeera nga mukwano gwange mu bitundu eby'emawoggola ono musajja Hajiru Byakisiki nga munnange alemesezza enkyukakyuka kati ono avuddeyo n'akakasa Honorable Goleti Namugga akiikirira abantu b'emawoggola n'amugamba nti nkwegasseeko olwaleero nga sikakiddwa ngenda kubeera nga ntambula naawe mu nkyukakyuka kubanga NRM byekola ekyamazima binyiiza NRM byekola ekyamazima bikaabya. Nze mmaze emyaka egikwata 35 nga nkolera mwami Museveni siina kye nali nfunye ne bannayuganda abadde beekoledde ebyabwe amayumba gaabwe bagazimbye bangi basendeddwa bangi tebalina mirimu ebintu birinnye buli kimu kyakaweerege ate nga n'eggwanga nga Uganda terina we lyeyongerako enguzi efuuse enguzi mu bakungu ba gavumenti nga tebakwatibwako. Ampuliza kati omusajja ono Hajiru Byakisiki avuddeyo n'akakasa ensi eno n'agamba nti nze ndi Haji Mulamba nagenda e Makka ndayira mu linnya lya Allah sigenda kudda mabega temulowooza nti nsaaga wabula kyenkola kiri kimu kyakwejjusa. Ebbanga lyange lyonna lyemmaze nga ndi mu NRM abantu bangi nnyo oba oliawo abandyagadde okubeera nga bakola nga Hajiru Byakisiki okubeera nga basala eddiiro bave mu NRM bayingiye mu National Unity Platform naye bangi batya kubanga abamu bazze baweebwa essente kakati nga sente zino kuwogeza n'osalira eddiiro zijja kubeera nga zikulakira kakati abaddeyo ku bbanga eddene nga tebena gye baali bafunyeyo nkakasa be bamu abavuddeyo ne bamira omwoyo nga enkoko emira ensanafu ne bagamba nti ekiba kibe ekijje kijje ffe tusaze eddiiro katugende n'amaanyi g'abantu kye gakoze empuuga e Masaka amaze okubeera nga akitegeera. Jjukira nti ono baali basuubira abantu omutwalo mulamba okubeera ku kisaawe awo naye mukwano gwange mpuliriza bano baafunye abantu 20,000 mu ziizo ate nga nkugamba nti abantu bano
bangi babaletedde ku birole basombe naye ab'omu kibuga Masaka omusajja bamulaze nti tebamuliiko ate nga n'ekyo kitadde ku mabbali ne be yabadde yeesugulirako bawonalebo banne ku Ssaababedde abakungu baminisita bamwe Museveni bonna bamukubye ekimooni omusajja n'afundikira nga aswaluse. Kaakati nno mukwano gwange Haji bya Kisiki wulira ebigambo bino nga Nuupu bano bampuuga balowooza bagisuula eyongera bwongezi kubeera nga esimba emirandira n'okubeera nga mukwano gwange ennyikira mu mitima gy'abantu ku lw'ebigenda mu maaso NRM byekola abantu bangi bagenda bazibuka amaaso. Vidiyo gimpeera ekigalo ng'enkola yaffe bweri. Kaakati wulira Haji bya Kisiki ono ng'alayira obutaddamu kubeera nga wagira Mwami Museveni era ng'agamba omuntu yenna akyawagira NRM si muntu mulamu aliko wabula ekikyamu. Njogedde nti amannya Lubyayi Kisiki honorable ebbanga ddene nnyo mbadde ludda tonotono kona katono ebbanga ddene nnyo mbadde mukunzi mobilizer wa NRM naye neetondera buli gwe napeereza yenna okumuyingiza NRM ansonyiwe. Yetonda abantu bonna Tauba. Emyaka 25 embadde mobilizer w'amaanyi mu National Resistance Movement yonna njejjusa. Era neyunze kukola yonna mugga. Era simweyunze kulwa kajanja. Era nkyewuunya yinza okwewuunya neewuunya omuntu ayinza okukwata akasindaalo naga nti NRM oyi. Neewuunya era nja kusigala neewuunya omuntu ayinza okukwata akasindaalo naga nti Museveni mulungi, Museveni oyi. Siri mukola kajanja. Bwe mbanga mbadde neeyisa bulungi ndi omusajja ali disciplined siina nziro okujjako ng'oli mugeyi mubi kubanga ndi mobilizer ndi politician naye siina nziro siina gwe nsanga n'enkoma naye wallahi ya Mungu ebikolobero ebiriwo olwaleero ku gavumenti ya National Resistance Movement bw'obirowoozaako weesisiwala. Navuganya mu kalulu k'Ebukomansimbi North ofuna disitulikiti ya Bukomansimbi nze nali member parliament nenwana nnyo netufuna disitulikiti ya Bukomansimbi olwali olutalo okuba executive ya gavumenti eyo Museveni ne baminisita be bali basazeewo tubeere Kalungu nga bali basazeewo kuleta Masaka yonna constituencies zibeere 3 ne Kalungu ebeere Bukomansimbi, Kalungu East ne Kalungu West. Nenwana nnyo kulwa Bukomansimbi Kalungu netufuna Bukomansimbi district lero yatalo lunene nnyo simanyi oba kyavaako n'obukyayi naye nali jjo mu kasunsula k'NRM ne banzijjako kifulanga ky'empangu ne bakiwaka tutaberu ne bawandiika ebyalo ebitaliiyo abaloya abasayininga ku document zenina obulungi eziri stamp okuva ku secretary y'NRM nga Esau isingo maneno barata be baloya ba president Museveni wa State House abakwata empapula nga Bobi Wine awabidde Museveni ojja bajjuka ng'onotegeera ku ekyo abali ku TV mwagira be babiri era abasayininga nti waliyo ebyalo ebitaliiyo baagala okuwa kakusabe naye ne neebaza Munyazi Mungu baali bakanzi bamunziba ebyennyo ey'ekikumbaavu nagenda okulaba kabineti yonna ejja amabaati
ngati alhamdulillahi rabbil alamin. Mungu asasude. Nagenda okuwuliranga ekigambo obubbi kifuuse kya jjenjero. Ekyantengula ne mpulira nga njabisa omutima kiri ku basheeka bano. Era neewuunya bakadde baffe bamasheeka kubanga bakadde baffe abatulungamya. Sheeka ne bamujja mu nnyumba ensangi ne bamuteeka ebweru mu baana ne bamukuba amasasi ate yeetoddwa majje. Naye nga abasheeka bali kuki banavaayo kubanga title of sheek so si muntu. Abakutte sheeka ne bamukuba amasasi be bali mu buyinza oluusi, be balina kooti oluusi, be balina okulamula oluusi, ate kooti zikola, ate mumukutte mumusibye, ate ne mugandi mutwale mumusibire ku bisinga oba ligomera mu muteeka eyo kisoboka. Ekintu kyali mu mateeka olowooza ebyo byonna n'oteekako ripooti ez'abakulembeze b'eddiini ab'enjawulo masasi. Bishop butwa tewali ripooti. Ninga nti gwewe NRM aliwa situka oyogere ku kazindaalo nti NRM nnungi owemuse. Nze onaabona mugga nyina kyempita president songa nakajoininga pate myaka 25 ndi mobilizer ndi mukulembeze nkulembedde ku pate mu district mu buli ngeri yonna. Naye njogedde kyange si kyammwe, njogedde kyange ate siina nfuka, ate siina ntwala, ate siina ndiisa neeriisa. Naye nsabira musajja muye akati nno ebya Hajidiru bya kisiki ng'omaze okubeera nga obitegeera nti ono amaze okubeera nga asala layini n'ayingira Nuupu. Kakati ffe tulinze bulinzi kubanga ono abadde mu NRM okumala emyaka nga 25 nga ne bw'okola eddagala ne bw'oleeta ekiso ekiriko obwogi sayidi ne sayidi tosobola kubeera nga omunyeenya wabula olunaku lwakedde lumu n'aga nti ekimala. Kakati otunulya abavubuka abato ampuliriza abakyawagira NRM ku masomero ge tulina amabi, ku nguudo ze tulina embi, ku malwaliro ge tulina nga temuli ddagala, abantu mubalaba babasenda enkya n'eggulu ku ttaka lyabwe, bizinesi z'abantu ne zimenyebwa, abantu ne bagobwa mu bibuga. Kakati mmwe bannange muli Bannayuganda oba muli Bakongo, muli Bagwira, muli Banyarwanda, mwajja buzite muli bannansi abatalaba bintu nga bino, lwaki bannange temuzukuka? Kubanga enensi weetuuse buli Munnayuganda yenna waali ampuliriza mu kifo kyalimu oba mu kibanja mwali oba ku poloti kwali oba mu kyalo kyaliko, oteekwa okuba nga olina ky'osanga nga kikunyiga, naye nga kikunyiga lwakuba gavumenti wadde nga oyinza okuba oli mbeera nnungi, naye at least ebintu by'ogula obigula bbeeyi nnene, era at least amasannyalaze tosobola kubeera ng'ogafuna okuva ku mwaka mpaka ku mwaka, waakiri gazikira ate nga ga buseere, era waakiri enguudo kw'otambulira zisobola okubeera embi, era waakiri mu byalo gy'oli waliyo obumenyi bw'amateeka. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza, tulina okubeera nga tukwatiramu, tusobole okubeera nga tukyusa ensi yaffe tugiteeke ku mutindo ogwo ng'amawanga amalala, wabula gye bwongedde olunaku olwaliro ng'eggwanga eryattake ampuliriza amawulire gamaze okubeera nga gavayo nga gakakasa nti abapiraawo babaddeyo n'akakuŋŋaana akatonotono wali eri mukwano gwange mu kibuga ekimanyiddwa nga Konya. Wabula kaakati olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga nkuwa details ku nsonga eno ey'akakuŋŋaana kano oba ka meeting kano akabaddewo. Bannayuganda mubaddemu Bannayuganda abali awo, naye nga kigambibwa nti bano abamu baweereddwa akasente, abalala batiisatiisiddwa okubeera nga bajja kuloopebwa bwe bateetaba ku mukolo guno. Kaakati nno
lwaki gubadde wani kigendererwa ki lunaku lwanca benogenda kubeera nga obifuna n'abantu munanga bamu kubabaddeyo tujja kubeera nga tubakubuulira osobola okubeera nga obitegeera kaakati omusajja amayitibwa nga Sam Mesa Kisemakula eyaweebwa ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka kaakati ono neyeevulunga mu ttaka neyeeziringa nga nti weebale nnyo ssebo wooligwa wendigwa ampuliza olunaku olwaleero amaze okubeera nga naye akagwako abaana bamuyisizaamu eggali njagala okimanye nti ono bukya Ssaabasajja Kabaka abuzibwawo tavangayo yadde okukolola yadde okuwandiika ku mutimbagano gwe yadde okutontoma yadde okuzanya mu Bannayuganda bino byazanya bino time ng'akoona kulinnya Ssaabasajja Kabaka oba ku Buganda kakati Bannayuganda bavuddeyo ne bamwambalira ne bamugamba nti naye musajja ggwe ebitiibwa bye baakwoza balonda bironde Ssaabasajja Kabaka yakwesiga n'akuteekamu obwesige naye musajja ggwe ne Masias Walukagga Mulumba mutuswazizza nnyo ne mugaana yadde okuvayo okuyimba oluyimba yadde okutontoma yadde okukola omusajja ali omu Hasani Nduga yeevuddemu musajja gw'oli mu nnanfuusi ebigambo bibiro njagalo byowulireko si byange mukwano gwange ampuliza nga Semakula Misaaki wammwe bamuyisaamu eggaali enkambwe ennyo oba oli awo anaazuukuka gy'abadde ali n'amanya nti munnange Ssaabasajja Kabaka bw'abanga yakuwa nawe olina okubeera nga atlisti osiima n'obeera ng'obaako kyokola mu mbeera ng'eno wadde ne bwe tomukimye Namibia naye ne bw'oyogera obwogeza ekigambo ensi ekiwulira ensi emanya nti naawe otaddeko ettaffaali onyoleddwa wamu naye dhaani okubeera nga wayimbayimba ng'obuyimba obumusuutanga waali wano waasinga okukwetaagirira gwe wenna omuganda wano Kabaka wasinga okukwetaagira oyogedde ki okoze ki kaakati mwenna Ssaabasajja Kabaka bwe yawa ebitiibwa bw'alikomawo naawona muli mutunulako mutya mazima ng'atunula ku mutimbagano nga tewali muntu n'omu ku mmwe yagezaako kubeera nga amubanja yadde okubeera nga ayisawo ka message akoogera ku mukubulawo kwe Ssaabasajja Kabaka awangaale tugenda kukwatagana lunaku lwankya mukwano gwange ampuliza muwaka waffe omulala ataggwa amalojja nze Eke Master nakugamba mbeera wano ku Eke TV ayagala okulanga ne Eke TV ennamba ye eri ku WhatsApp gikoneko tukwatagane kaayagala okuleeta oluyimba lwo olwa struggle ennamba ye eri ku WhatsApp teekako oluyimba lwo ayina oluyimba olubanja Kabaka genda ku WhatsApp teekako oluyimba lwo tujja kubeera nga mukwano gwange tutambula ffenna ayagala okutuwa ku kaddata nawe genda ku WhatsApp tujja kubeera nga tukwatagana oba oliawo otusindikemu Ssaabasajja Kabaka wangale tukwatagana olunaku lw'enkya bye bye ebyampuuga biwedde Katikkiro ssebo tukomyewo Mayiga tukomyewo ebyo tebigenda kuggwa paka nga Kabaka alabiddwako yamwe abayimbi abeeyimbyanga ebyo ebyekisiru alikabya amaziga ne mukabya musayi ne mweyalayala wansi ne mukuuta obulevu ku ttaka kati Kabaka ali wanga temubiyimba Misaaki temulabika Walukagga Hasani Nduga be bakyayimbya yaawo ku nnyimba Misaaki musirise mukwesa emikiro emabega Misaaki ne bakuwa certificate yonna n'ogiwanika mu bbanga Kabaka ansiimye bukyanga Kabaka tetumulabako temuyina wadde amaloboozi gammwe amanene agatusingako temwogera fe abataakuutanga bulevu ku ttaka ffe tuwogera era alikabya amaziga ne mukabya mu Walukagga temulabika n'ayimba amanya ga Kabaka simanye 72 byonna n'abitunnyonnyola bogus mutuwogganiranga mulundi gwakubiri Kabaka waffe tetumulaba temuyimba Kabaka waffe tetumulaba twetagira amaloboozi gammwe nammwe mubeeko ne kyemwogera mulina babbe mukibi mukunya mitwe bagani ate munaye tunayogera ku babbe tunayogera ku Bamayiga banaagaana okuba obuyimba bwaffe akaseera ke tulimu Kabaka kaalimu obudde buno Kabaka kati yeetaaga abantu ngamu temulabika ne kambalangire n'emmere mwalyanga emmere wano emmengo mmwe mwali ente za Kabaka okuzimalawo nga mmwe mukwata ebiyiringo ebinene ebiyingula bwe biti ne mubirya Kabaka batugamba ali Namibia temunyega mwe mumulaba mwe abasirise mwe mumulaba wana mwe mwegase ne Kamayiga mutufuukire ekizibu mwe bamumwe bampuuga oba Misaaki mwayimbanga simanyiye mwana wa Muteesa mwali kati temunyega mwana wa Muteesa talabika osirisa oli ku papa otunda butogo tontama ggwe twagala Kabaka mubeeko nammwe mwogere mulinga bagamba nti ffe twogere tukyayibwa ensi tukyawe emmwe mumujja kubeera kirumira mpuyi bbiri waddamu n'alabikira ku mikolo obukanzu bw'emireera nga mwenjeera mwogere obudde buno twetaaga amaloboozi gammwe nga mwamuwaananga nga gyali ebbanda tetubalaba ssaawa zino musirise ate munaye mwogere BBS terefayini eyammwe ne CBS bagaana okukuba ennyimba zammwe babajjeko kyapa mu ngalo
Mubeeko n'amaloboozi ge mugatta ku bannayuganda. Omuntu atali muganda n'akwata essimu n'agamba banne Kabaka waffe aliwa. Mwe Misa akisimanyi bassa ab'ebitiibwa temunyega. Mwe bawalukaga musirise. Abayimbi wana bayimbanga ennyimba za Kabaka ne musuuta bannaaye olwo mwagala bibiyiringu bya mmere. Kati temunyega talabika. Misa akinyongera okutegeeza Kabaka taliiwe ssebo. Omutwe gwe oguyiye ennyimba ezibanja tegulabika. Dani muguleze nyimba zimbebwa mijankanga Muteesa balaba gwe tosobola kufuna yawo budde no wandikayo kayimba. Gwe walukaga watukula awonoonya amannya nsimanye 7 simanye yemeka kati tosobola kubiyimba konti lwate tulaba ku Kabaka musirise. Muli bakirumira mpu 2 mulinze lwana dda waberewo omukole Mengo mujje y'amakanzu mujje mwali lwandugana katendi babiryawo boga smart tamana mmwe.